ndi munnamateeka njagala okumanya buli muntu ali mu kkomera kwabo abaliyo benangambe nti nno bantu banene batuyamanga abamu mwalwana nabo netusanyuka njagala bwe ntuula ku tivi yange njagala mmanye ti ono yakola kino yensonga lwaki twamukwata ono yakola kino yensonga lwaki twamukwata era saagala balweyo lwaki oli amalayo omwaka. What happened to bail? What happened? Which is the right? What happened? Bannamateeka abalwa abalamuzi njagala nze ate nina okwagala kyenjagala kuba ndi Munnayuganda. I'm free. Era oluusi lwevano ne bansaasira nnyo kuba bayinza okunzita bwebagamba bayinza okutta ngogwe weegendereze naye neegendereza oluusi kitambula kiro kanisa teziba mumwa kubanga ekkanisa kyetezebirwa mumwa abajulizi bemujjukira betugenda okujjukira nga Juni 3 tubajjukira lwekyo baali bavubuka bato ne baagala okubasanyukira naye ne balemwa ne bagenda ne babatta. Ekkanisa tezigwa mumwa era ekkanisa kyekintu okusembayo waggulu okwogera ku human rights. Whoever you are tosobola kukisanikira. Yesu bwe yazuukira n'abadde ntunula bamutwala mu ntaana abantu ne bateekako abasirikale bakuume Yesu. Abalala balowooza nti afudde luwedde abayigiriza ne bagenda ne beggalira mu kisenge balowooza Yesu afudde. Naye ku lunaku olwokusatu Yesu n'azuukira mu bafu. Tewaliwo mundu yazuukira, tewali mundu not a single one. Abantu abalina ebiso bonna ne bagwa eri. Yesu n'ayitawo mu mirembe. Mukiraba, Yesu yeetaaga mundu. Twagala emirembe egyo giba gijja mu Uganda. Nayagadde nkandikoleko omukyalo ono afudde bulwadde tebamusebusa, afudde bulwadde. I want to imagine naye waliwo abantu bafe abafudde bangi. Abantu beebuuza nayagadde bino olwaleero eyali vice president mu Kenya yeebuuza, Captain Babu yeebuuza, Nadduli eryeruweere eri yeebuuza. Abantu bali mu kwebuuza bibuuzo. Omwana wange yakwaki? Abasajja abakulu abo n'abalala bangi basula bakaaba genda okuteeza emirembe. Emirembe tegiriwo ng'abantu bakaaba mukube okuzaawo emirembe. Abali mu makomera Besigye amazeeyo awezezaayo omwaka ne Easter nali ndowooza banaba bamutadde naye ngenda okulaba nga naye agiriirayo. Olwo owanuupu BW bagenda ne balumba amakaage omukyala yakola ki? Njagala okubabuuza bannange mwe bannabyabufuzi, Bobi Wine yakola ki? Bengala Nancy, we are entitled to know. Twagala tumanye kyakola. Kyakola bwati tetwaba tulumba amakaage omukyala netumumya abaana ne babeera mu ntiisa mu Uganda ey'emirembe. Mukiwulire ekyo? We want to know. Abeebyobufuzi bangi abalungi bamukisa muntu bantu balungi baali basajja balungi n'abalala baali bakateegaya abatandika ebintu bino banjuba ab'engulu n'ab'ebusoga n'abaawa bangi abaali abasajja abalungi. Omulamu gwaffe kanisa teziba mumwa kubanga ekkanisa kyetezebirwa mumwa. Abajulizi bemujjukira betugenda okujjukira nga Juni 3 tubajjukira lwekyo baali bavubuka bato ne baagala okubasanyukira
naye ne balemwa ne bagenda ne babatta. Ekkanisa teziwammwa era ekkanisa kyekintu ekyokusembayo waggulu okwogera ku human rights. Whoever you are tosobola kukisanikira. Yesu bwe yazuukira n'abadde ntunula bamutwala mu ntaana abantu ne bateekako abasirikale bakuume Yesu. Abalala balowooza nti afudde luwedde, abayimba ne bagenda ne beggalira mu kisenge balowooza Yesu afudde. Naye ku lunaku olwokusatu Yesu n'azuukira mu bafu. Tewaliwo mundu yazuukira, tewali mundu, not a single one. Abantu abalina ebiso bonna ne bagwa eri. Yesu n'ayitawo mu mirembe. Mukiraba, Yesu yeetaaga mundu. Twagala emirembe egyo giba gijja mu Uganda. Nayagadde ntandikole ekyo. Omukyalo ono afudde bulwadde, tebamusegusa, afudde bulwadde. I want to imagine. Naye waliwo abantu baffe abafudde bangi. Abantu beebuuza, nayagadde bino olwaleero ndikulu. Eyali vice president mu Kenya yeebuuza, Captain Babu yeebuuza, Nadduli Ebyeruweero eri yeebuuza. Abantu bali mu kwebuuza bibuuzo. Omwana wange yakwaki? Omwana wange yakwaki? Abasajja abakulu abo n'abalala bangi basula bakaaba genda okuteesa emirembe. Emirembe tegiriwo ng'abantu bakaaba. Mukube okuzaawo emirembe. Abali mu makomera Besigye amazeeyo awezezaayo omwaka. Ne Easter nali ndowooza abaana baba bamutadde. Naye ngenda okulaba nga naye agiriirayo. Olwo owanuuku BW bagenda ne balumba amaka ge n'omukyala yakola ki? Njagala okubabuuza bannange mmwe bannabyabufuzi, Bobi Wine yakola ki? Bengala Nancy, we are entitled to know. Twagala tumanye kyakola. Kyakola bwati, tetwaba tulumba amaka ge, omukyala netumumya, abaana ne babeera mu ntiisa. Mu Uganda ey'emirembe. Mukiwulire ekyo? We want to know. Abeebyobufuzi bangi abalungi bamukisa muntu bantu balungi, baali basajja balungi, n'abalala bangi bakateegaya abatandika ebintu bino banjuba. Ab'engulu n'ab'ebusoga n'abaawa bangi abaali abasajja abalungi. Omulamwa gwaffe gugamba kangu basomere okuka ssente za Uganda, eddwaliro ly'Entebbe bayitayo Bulowa. Nali ndowooza ndilwalirayo oyo, naye emyaka gyenyiko liriggwa ddi, kubanga nakakati teruggwanga. N'ebirala bingi, genda e Mulago, genda wa olaba amalwaliro, badokita bakaaba, agaabwe gennyini tebasobola kugalabirira. Ebintu bizibu nnyo. Abantu ba Uganda bo balwalira bweru, abantu ab'amaanyi balwalira bweru. Nange bwefunamu ssente naye nze sibba nzibe, naye bwe njifuna kuno sirwalirako. Nange nga ngenda Nairobi, ate eriyo bannayuganda abajjanjaba obulungi nga banzijanjaba nga nsigalawo nga mpeza emyaka egisinga gye nnina, kubanga bino ebyakugamba byonna bannange mufube okutereeza Uganda, mufube. Ono omwana gwe mutuleetera bwagira n'aweereza ebintu nga siri avunaanyizibwa, ebintu nga siri avunaanyizibwa, n'ogamba ono yagenda okutukulembera. Naye bwe tutamwagala atukulembere, mumuteekemu ebyobunaanyizibwa, alekeraawo n'okuweereza ebintu, aweereza Abakenya aboogerako. Okuka ssente za Uganda, eddwaliro ly'Entebbe bayitayo Bulowa. Nali ndowooza ndilwalirayo oyo, naye emyaka gyenyiko liriggwa ddi, kubanga nakakati teruggwanga.
n'ebirala bingi. Genda e Mulago, genda wa olaba amalwaliro badokita bakaaba agaabwe gennyini tebasobola kugalabirira. Ebintu bizibu nnyo. Bantu ba Uganda bo balwalira bweru, abantu ab'amaanyi balwalira bweru. Nange bwefunamu sente naye nze sibba nzibe, naye bwe njifuna kuno sirwalirako. Nange nga ngenda Nairobi, ate eriyo bannayuganda abajjanjaba obulungi nga banzijanjabanga nga nsigalawo nga mpeza emyaka egisinga gye nnina, kubanga bino ebyaku kugamba binoolaba. Bannange mufube okutereeza Uganda, mufube. Ono omwana gwe mutuleetera bwagira n'aweereza ebintu nga siri avunaanyizibwa, ebintu nga siri avunaanyizibwa n'ogamba yi ono yagenda okukulembera. Naye bwe bamwagala atukulembere mumuteekemu ebyobunaanyizibwa, alekeraawo n'okuweereza ebintu aweereza abakenya aboogerako okuba sente za Uganda. Eddwaliro ly'entebe bayitayo Bugowa nali ndowooza ndirwalirakoyo, naye emyaka gyenyiko liriggwa ddi, kubanga nakakati tebiggwanga. N'ebirala bingi. Genda e Mulago, genda wa olaba amalwaliro badokita bakaaba agaabwe gennyini tebasobola kugalabirira. Ebintu bizibu nnyo. Bantu ba Uganda bo balwalira bweru, abantu ab'amaanyi balwalira bweru. Nange bwefunamu sente naye nze sibba nzibe, naye bwe njifuna kuno sirwalirako. Nange nga ngenda Nairobi, ate eriyo bannayuganda abajjanjaba obulungi nga banzijanjabanga nga nsigalawo nga mpeza emyaka egisinga gye nnina, kubanga bino ebyaku kugamba binoolaba. Bannange mufube okutereeza Uganda, mufube. Ono omwana gwe mutuleetera bwagira n'aweereza ebintu nga siri avunaanyizibwa, ebintu nga siri avunaanyizibwa n'ogamba yi ono yagenda okukulembera. Naye bwe bamwagala atukulembere mumuteekemu ebyobunaanyizibwa, alekeraawo n'okuweereza ebintu aweereza abakenya aboogerako okuba sente za Uganda. Eddwaliro ly'entebe bayitayo Bugowa nali ndowooza ndirwalirakoyo, naye emyaka gyenyiko liriggwa ddi, kubanga nakakati tebiggwanga. N'ebirala bingi. Genda e Mulago, genda wa olaba amalwaliro badokita bakaaba agaabwe gennyini tebasobola kugalabirira. Ebintu bizibu nnyo. Bantu ba Uganda bo balwalira bweru, abantu ab'amaanyi balwalira bweru. Nange bwefunamu sente naye nze sibba nzibe, naye bwe njifuna kuno sirwalirako. Nange nga ngenda Nairobi, ate eriyo bannayuganda abajjanjaba obulungi nga banzijanjabanga nga nsigalawo nga mpeza emyaka egisinga gye nnina, kubanga bino ebyaku kugamba binoolaba. Bannange mufube okutereeza Uganda, mufube. Ono omwana gwe mutuleetera bwagira n'aweereza ebintu nga siri avunaanyizibwa, ebintu nga siri avunaanyizibwa n'ogamba yi ono yagenda okukulembera. Naye bwe bamwagala atukulembere mumuteekemu ebyobunaanyizibwa, alekeraawo n'okuweereza ebintu aweereza abakenya aboogerako. 40 years later now, 40 years later today, njagala ndabe olwekyo kyatuukirira bwe tebaseekako buwaayi. Fe abaawule bweweze 65 nze bwe naweza, era nali kajo ne mbagamba bwe naweza 65 nga nkola ki? Nga nvaako. Osanga twetaaga obukulembeze obulala. Osanga twetaaga okutuusaako. 40 years, a lifetime, same pattern. And the son is also on the way. Wabata kwa barabara alina obuyinza
okujja ani ayinza okugaana teri ayinza kugaana alina obuyinza okujja alina eddembe naye twagala abeera ebisaanizo ebitatulugunya bantu twagala abeera ebisaanizo ebitasosola mu mawanga enaku zino tugenda okuwulira kyekitongole gundi abajjudde mu beekindi ewange eriyo abajjanga okusoma mita naye omunamubuuza nogwawe mukikola mutya eyajja wano akufaanana neyajja luli naye akufaanana uganda etuuse okubamu emirembe uganda etuuse okuba n'abantu abatasosola bwolaba abamuka amanene ogenda okulaba nga bonna balina engeri gye bafaananamu abaana abawala n'abalenzi bavuga banaabalala muli ekyankwazi ebyogereko mukifo ky'okuzina amazina n'okweyagala mumanyi nti eriyo abali obumu nga bali ebyanjalo empeke babalambale nempeke babalambale saagala kutwala kiseera kiwanvu